Ettima musajja mukulu yayiye kaamulali omunnyo ssaako n'obutungulu mu bitundu by'ekyama ebya mukyala we n'oluvannyuma n'amuteekako supagulu galindiire mu bujjuvu. Balamusizzaako yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala okusubscribinga ku channel eno ate munange ne muteekako n'akadde wabula ate nammwe abatannaba ngenda basaba musubscribinge muteekeko n'akadde kubanga ekyamazima musubwa mawulire agagenda mu maaso mu nsi yonna ssaako ate munange n'ebyewuunyisa mu nsi naye ng'omuweereza we yenze Omumbejja Aisha Nassolo obutereevu nzize okubeera ng'ate kutuusaako eggulire lino eryakagwawo obudde buno bwennyini naye ate oluvannyuma ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amalala kubanga go mangi nnyo mangi ddala. Butereevu ntandise ne musajja mukulu ono amanyikiddwa nga James Kifo era ng'ono munnange ali ku dduka. Omusajja ono Munnakenya era abadde abeerera ddala mu kibuga e Nairobi wabula nga mu butuufu ekimuddusa kityo kwe kubeera nga yakakanye ku mukyala we bw'atyo n'amuyiwamu kaamulali omunnyo ssaako ate n'obutungulu mu bitundu bye eby'ekyama era teyakomye okwo yaddidde supagulu bw'atyo n'amugattamu omusenyu era bw'atyo n'amusiiringira ddala ku bitundu by'omukyalo ono eby'ekyama wabula ng'ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku mu mbeera eno kwe kubeera nga bino byonna yabikoze nga mutabani waabwe ow'emyaka 3 gyokka bw'ati bambi nga abalaba era bw'atyo omusajja ono ye yaddidde omwana ono omuto ebbujje ow'emyaka 3 n'amukwasa tooki n'amugamba amulise nga akola ebikolwa bino ku nnyina era bw'atyo n'amulaalika nti tageza n'awoggana wabula bambi omwana yabadde tasobola kukyebeera ng'alaba nnyina ali mu bulumi obutenkanika era bw'atyo omwana n'akaaba n'aleekaana nnyo era nga kye kino bambi ekyalabudde banneyiba we batyo ne bajja balabe ate ogubadde we batyo bazze badduka era omusajja kasita yawulidde nti waliwo abajja naye bw'atyo n'ateekako kakokola tondeka nnyuma wabula bambi banneyiba bagenze okutuuka nga bino ebikolwa olwedde byakoleddwa dda ku mukyala nga tebalina kye bakyataasa okuggyako bambi okusitula omukyala ono ate ne bamutwala mu ddwaliro afune obujjanjabi era we batyo basitudde omukyala ono we batyo bambi ne bamwongerayo mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi wabula nga bambi tetumanyi oba ddala anaatereera mu kiseera ki kubanga gwe teebereza omuntu wakkolerako effujjo eryo lyonna n'akusala n'akuteekako ebyo byonna kaamulali butungulu munnyo ate then n'akuteekako supagulu mu butuufu omukyalo ono abasawo bagambye nti kigenda twayira ddala emyezi egiwererako ddala nga bambi tannawona kubanga ebitundu omusajja ono bye yamuleseeko byamaanyi nnyo nnyini ddala wabula bye bamaze omuwa treatment we batyo ne bamugamba ate agende ku poliisi asooka akole statement annyonnyole mu bituufu bino byabaddewo bitya omusajja yatuuse atya okubeera ng'avaako waya okumutuusa ku mbeera eno gye yabadde amutuusizzaako era mukazi wattu bambi yatandise okunnyonnyola bw'atyo yannyonnyodde poliisi nti omusajja we ono abadde nga akola safaari era abadde nga amala emyezi n'emyezi nga bambi takomyewo waka wabula agamba nti buli omusajja ono wadda akomawo mukambwe nnyo ddala nga tamanyi lwaki era ng'agamba nti ne ku mulundi guno yakomyewo nga mukambwe okukira ennumba era bw'atyo n'amutegeeza nti bagenda kusenguka okuva mu kibuga e Nairobi ate munnange babeeko ekitundu ekirala mwe bagenda wabula omukyalo n'agamba nti omusajja ono bino yabimugambye obudde buzibidde ddala wabula bambi teyafuddeyo bapanze bupanzi bintu mu mmotoka bwe batyo ng'ate bessa mu ddene wabula agamba nti babadde bakyayolekera mu lugendo lwabwe we batyo batuuse ku mugga oguyitibwa Kathitha mu ggwanga eryo ate munange erya Kenya bamanyi Kenya ndoozi omugga ogwo muyinza okuba mugumanyi era bw'atyo omukyalo n'agamba nti awo bbaawe we yamugambidde bave mu mmotoka era we baavudde mu mmotoka n'atandika okumusoya ebibuuzo ng'amubuuza nti basajja bameka be yakeebaka nabo okuva omusajja ono we yali yagenda ku safaari bw'atyo omusajja mukazi wattu agamba nti yakanyizza kwewozaako nti talina basajja bonna be yali yeebase nabo yali amwekuumidde akomewo yabadde abeera na mwana yekka biki ng'omusajja ono tawuliriza era bw'atyo yamutiisizza nti senga tamubuulira mazima agenda kumutta bambi mukazi wattu n'agezaako okumunnyonnyola naye nga wa era bw'atyo omukyalo ono yayongedde okunnyonnyola poliisi n'agamba nti awo omusajja ono we yamulagiridde okubeera ng'ate aggyamu engoye
era bw'atyo omukazi wattu mu kutya okungi yaggyeemu engoye era omusajja ono n'amukakkanako bw'atyo n'amusiba amaaso n'amatu n'emimwa gyonna such that tajja kuleekaana era bw'atyo n'amukakkanako n'amukolako ebikolwa bino bye nkutegeezezza. Bw'atyo yakutte akambe n'asooka amusalasala yenna n'amuyiwako kaamulali n'amuyiwako obutungulu n'amuteekako omunnyo ate oluvannyuma n'addira supagulu ng'amutaddeko omusenyu bw'atyo n'amuteeka ku bitundu by'omukyalo ono ebyekyama. Wabula nga we nkugambye yabadde akola ebyo yalagidde mutabani waabwe ono omuto ow'emyaka 3 ng'amugamba amulise era bambi mu kuleekaana mukazi wattu ono annyonnyola nti mutabani waabwe mu kuleekaana awo abantu bwe batandikidde okubeera ng'ate bajja omusajja ono bw'atyo n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Wabula okusinziira ku kitundu omukyalo ono gye babadde babeera ate mu kibuga e Nairobi mu butuufu ne banneyiba we batyo omukyalo ono yasobodde okubeera ng'ate abategeezaako era ne bajja ku poliisi eyo kwe babadde era bambi nabo bawadde statement nga bagamba nti mu butuufu omusajja oyo abadde atulugunya nnyo omukyala buli wabadde akomawo abadde ng'amukubira ddala era omukyalo ono yagenze maaso n'okunnyonnyola n'agamba nti omusajja ono abadde takoma kubeera ng'atulugunya ye yekka wabula abadde agattamu ne bazadde be nga buli kaseera abeera agamba bazadde b'omukyalo ono nga wajja okutta muwala waabwe. Omukyalo ono agamba nti agezezzaako enfunda eziwerako okubeera ng'adduka mu maka g'omusajja ono wabula mbu ng'amuyigga yonna gy'abaddukidde n'amukomyawo ate mbu buli wamukomyawo sitiru era amukkakkanako n'amutulugunya okukamala n'amukuba era bambi mukazi wattu ono yenna omubiri nga gujjudde embale nga gujjudde enkwagulo gujjudde ebisale abadde amuyisiza ddala ng'ensolo. Omukyala bambi bw'atyo yabadde ate munange annyonnyola poliisi wabula ng'ebyo byonna bikyali awo omusajja ono abadde mukozi wa bikolobero ddala nga mu bikolobero ebimu ku byabadde akola mwe mulina okukabasanya abaana wabula kigambibwa buli we balinga bamukwata ne bamutwala ku poliisi nga mumanyi nti munange enguzi yajja ng'omusajja ono awaayo enguzi bw'atyo n'adduka n'agenda emisango egimu nga bamuloopa ne bamukwata ng'abaddukako ng'agenda eyo wala nga bamuyigga nga bamubulwa nga babivaako wabula ku mulundi guno poliisi yalayidde nti egenda kumunoonya yonna gye yeekukumye bamutwale avunaanibwe emisango egyo gyonna gy'alina mu kkooti era bajja kuba bamuwa ekibonerezo ekimusaana ku misango egyo gyonna gy'abadde ajja nga mwotadde n'okubeera ng'ate bambi abadde atulugunya omukyalo ono n'okumutuusa ku ssa eri ekyo kye yakoze. Wabula nga bannange ebyewuunyisa biri mu nsi embutuufu waliwo ekintu ky'olaba oba ky'owulira ne weewuunya nnyo nnyini ddala ne weebuuza oba ddala bannaye gye kiri oba bino ebintu tebiriiyo naye ng'ate munnange ebikolwa bino byeyongeredde ddala. Omukyalo ono si gwe basookeddeko okukolako effujjo lino wabula bakyala bangi bambi bazze nga babibakola oli n'owulira nti baamutadde supagulu ku bitundu bye ebyekyama oli n'owulira nti baamusaze ebitundu ebyekyama oli n'owulira nti baamukoze bino nabiri wabula bambi Katonda ayongere okubeera ng'ate atusaasira kubanga ekyamazima ddala abantu b'emitima nga gino tebandisaanye kuwasa baana b'abendi ng'omusajja ono bw'ati akeera ku makya agenda mu maka g'abendi munaye anonyeeyo omwana w'abendi kumuwasa naye nga the end of it all agenda mumuteeka mu kutulugunyizibwa kuno okutenkanika. Bannange twongere okubeera ng'ate twesabira wabula n'abantu bambi abalina emitima gino bambi beddeko omutima guno ogw'ensolo omuntu teyandisaanye kubeera nagwo omuntu nga ki ekikutuusa ku ssa eritulugunya omwana wa munno okutuuka ku ssa eryo. Nze kimanyi nti ebintu by'obufumbo bino omuntu w'oba omukooye well and good muleka agende ewaabwe wabula ate okumukkako n'omutulugunya ng'atulugunya ekyokuttale mu butuufu ekintu kino si kirungi n'akamu n'akeddagala naye nga muganda wange ly'egguli lyensobodde okubeera ng'ate nkutuusako obudde buno bwennyini wabula nga toseetuka nga we nkugambye nti amawulire mu butuufu gakyali mangi nnyo nnyini ddala toseetuka nkyakomawo Katonda kunkumire for now nkomawo.